nti omwaka guno gwatandikibwa okujaganyizibwa mu Babyloni, the present Iraq. Abatulaba bonna ngenda basaba bawandiike ekitabo kino, Uncommon History of Common Things. Ebyafaayo oba history atali common, atali wa bulijjo, naye ate mwatunga akwata ku bintu ebiri common, ebya bulijjo. Ng'okujaganya omwaka kuno kya bulijjo, abantu buli mwaka bakola ki? Bagujagunya. Naye history waakyo kyajja kitya? Is very uncommon. Kati waliwo akatabo ako kawandiikibwa John Thompson. Bw'okatunuulira weewuunya seeka. Bakutandikira mu Babylon, era olunaku olwo bo baluyitanga ceremony ya Akitu, the Akitu ceremony. Nga bajjaganya ki? Balina katonda waabwe. Katonda waabwe oyo nga bamuyita Marduk. Nga buli mwezi at the end of the season of spring nga bavaayo ne badigida ne bajjaganya amakungula ne beebaza katonda waabwe oyo. Kubalowooza nti abawanga ebyo bibalinga balima ku makungula. Era gwatulaba ne bwogenda ku Amazon akatabo ako kwekali bakulaga nti olunaku olwo bo bajjaganyanga spring at the end of that spring season, nga bagamba season yaabwe eweddeko, kati batandika mwaka moki mulala. In our current calendar, that is around March, April. That was the time when they celebrated that. Naye nga ensonga zonna bazize eri katonda waabwe Maruduku, era ng'omukolo ogwo baguyita the Akitu ceremony. Bw'obanga Google gyesiga, teekamu Akitu festival, olabye bye bakuleetera. Teekamu Marduk, olabye bye bakuleetera. Abo baalinga bakatonda mu Babyloni nga basinzibwa, nga katonda oyo bamusinza, bamwebaza, bamuweereza, nga they call it, they are starting a new phase, a new year celebration. But again, it wasn't in December. It wasn't in December. It was like in March, April. Ngabo tulaba kuba wali mu Bible yo Easter inakubeera na kuza mwezi nga 14 January. Kati nabano nabo ba celebrating anga March, April. As in gamba March ngagwako nga bayingira April nga ba celebrate. Yes. Okay. Era ebiseera ebyo kigamba it was around 2000 BCE. Ebiseera ebyo. Era the ancient Babylon, ekyo bo kye baakolanga, that is the current Iraq. Ate bw'ojja mwatu mu Rome, the ancient Rome, a Roman Empire and so forth. N'otunuulira January, kubanga kati bo bayingira mu January. Naye nga bate mwatu baakireeta batya? Baali balina katonda waabwe nabo, nga bo bamuyita Janus. Janus. Omuntu agende ku Google ateke mu Janus era ajja kulaba history. Ajja kulaba history bamuleetera. Yes. Kuba tulina bitabo bingi wano naye tetwagala kusitula buli kitabo. Twagala tukwekwaliga kukali okumpi buli muntu kasobola okuteeka mu kadaloke nakola ko bwati ne muleetera history. Oyo history wali asobola okumutuukako. Kubanga we are discussing a very important topic. Bajukize erinnya lya program research desk sebo bas genda kwaso chef no bajita kasenso mulira ngeri gwali etonda kuyingidde munde edikati sebo abatulaba bakadde baffe the ancient Rome ne batandika okucelebrating their god Janus. And that was on the 1st of January. Nga 1st of January ye kalenda bo gye bali bakola ki? Gye bali bagoberera. Gye bali bakola ki? Bagoberera. Naye bw'otunuulira all of those two, the ancient Babylon and the ancient Romans, bona baali basinzizaako maki? Masanamu, basinzizaako balubaale, basinzizaako bakatonda abatali ki? Abatali katonda. Now in that time mwatu ne wajja the Roman Catholic Church. Roman Catholic Church ebintu bino n'ebisika
celebrations zino nezisika neziyingiza munzikiriza eyabwe era bwe bamala okubiyingiza munzikiriza. This is one of the reasons why the Protestant church yeyawulako negamba nti nedda tuvudde ku njigiriza entuufu eya Christ. Era ensonga eyo bw'ogenda ku page ya 24 mu kitabo ki Christianity in the East African Environment. Ekitabo kino Honorable Kiza Amoti Fulugensi bw'ogenda ku page ya 24 ojja kulaba nga Martin Luther ne munne Calvin ensonga eno bagiraizinga paragraph esemberayo ddala. Atugamba ki? Agamat as a result of the church deviating from a right track, some members of it demanded for reform within in order for the church to follow the true teaching of Christ. Kati ekkanisa yava ku ki? Ku musingi kunono neyingizaamu ebyabasamize mu nzikiriza yaki ya Christianity. Bwe bamala okubiyingizaamu ekyewuunyisa ne wabeerawo abaawakanya ne bagamba no, there is need for a reform. We have to go back to our original teachings. Bino ebya January celebrations byabasamize basinzizaako Marduk, basinzizaako Janus, and we are against that teaching. We cannot incorporate that in our faith. Ba Martin Luther King ne Calvin ne bagamba no, let us start our own. Ne batandika chapter yabwe Protestantism. Ne bawakanya ebyo. Kati bano bwe baatuula ne bawuliriza ebigambo bino ne balabanga the Christian church, the Catholic church is now having internal conflicts. Ne bagamba naye tutereezeemu. Ne bagamba tugenda kukola tutya. Ne bagamba kaakati tugambe nti luno lwe lunaku lwe tujaganya okukomolebwa kwa Yesu Kristo. Because Jesus Christ was circumcised on the 8th day after his birth. And according to their faith, Jesus was born on 25th of December. Katibala 25th one. According to their faith. According to their faith. Kakati bobala 25 lumu, 26 2, 27 3, 28 4, 29 5, 3 6, 3 lumu 7 lumu 8. Ne bagamba tufunye we tukwatira. Tunokola ekijjulo kya Mukama waffe nga bamukomola. Yes. Era ebigambo ebyo byonna mu katabo ako kenkugambye an uncommon history of common things mwebiri. Era bw'oba oyagala kakasa teekamu mu Google yo gamba January and the circumcision of Christ. Olabe kye bakuwa. Ndala bajukira tuli ku research desk temwerabira. Kati ebyo byonna nga bikolebwa mu nsi ki? Era byonna biri mu Rome. Yesu gy'atatuukanga teyaliyo.